Rwanda ebadde jjukirwa ng'ekisinga okugijjukirwako kye kitta abantu. Kaakati olwaleero y'emu ku fastest growing economies mu nsi yonna. Kikulaga nti ensi ekulemberwa mu ngeri entuufu. Kampeyini oluggwa politics e Rwanda abaawedde. Kaakati wane waffe olw'okuba awangula abeera omu era bw'amala okuwangula ye yekka y'alina ebirowoozo ku nfuga y'eggwanga. Emyaka 5 agimala yakulembera yajooga yakola ki. Kaakati n'abalala emyaka 5 bagimala banoonya bukulembeze obwo naye e Rwanda kati ebyokulonda biba biwedde. Ku 103.3 Radio 4 ensenso na 103.7 Radio 7 era kali abejikuru bomukama kabalega walero dine Honorable Dr. Fred Mukasambide mu program Kigambo ku Kigambo. Well, Honorable, again, still before going to Rwanda, lero ndabye bannakibina kya National Unity Platform nga balaga obutali bumativu eri government bali bawandiika nga bagisaba okukkirizibwa okujaguza emyaka 4 egy'ekibiina nga bakozesa Kololo Independence or Ceremonial Grounds. Naye leero mu kiwandiiko kye nnina wano Ministry ya Defense gayita mu PS babaanukudde ne babagamba nti temugeza era ensonga ziweereddwa wano. Ministry mu kiwandiiko kino egambye nti waliwo ongoing infrastructure development mu kisaawe. We regret to inform you that the grounds will not be available for your event. Badde bateekateeka July 22nd leero 18th kitegeeza mu nnaku 4 okuva kati bagaaniddwa. David Leos Lubongoya agambye as expected the regime has declined our request to use Kololo ceremonial grounds while they continue to use it for many other events. Hopefully one day we shall live in a country where fairness, equality and justice reign supreme. Yeah. Obanyi wano mu Buganda mwami kungu batugamba nti toyera nga abagenyi bakyaliwo toyera nyumba. Kakati kuba okwera ngo omugenyi akyaliwo kabonero kamugoba. Kubanga ojja kutandika omugambe situla ku bigere soko situke waawo ntebe tugizeeko wali enfufu yetike mu bbanga. Kakati ekyamazima ne bwoba towagira kibiina kya NUP okusaba ekifo ekikozesebwa abalala naawe okikozeseeko. Nze nandirowoozeza nti kaali badde kabonero gavumenti keekozesa okulaga nti teyina busosoze ku bintu by'eggwanga abantu abalala bonna obikozesa. Nze lumu nawandiikako n'ensaba banzikirize nange nsomeseeko mukyaka nga vice president wa DP nange ngende kati nange abantu bali mbasomese ekyankwanzi bategeere kubanga patriotism tekitegeeza gwe kulwanirira gavumenti eriko mutima gwa ggwanga. Kitegeeza nti osobola n'okutaasa eggwanga ng'ogitaasa gavumenti yo gwe gy'obadde owagira. Osobola okuyamba eggwanga noga gavumenti yange gye mpagira bane kanjigigirewo eggwanga lino. That is a spirit of patriotism. So naye bw'obanga okusomesa national spirit gw'olowooza nti kirina kukolebwa oyo yekka awagira ekibiina ekikulembera eggwanga, kitegeeza awo wennyini waliwo sayidi etali ntuufu. So balikkiriza NUP ne bagirabisa nagati mugende mukozese Kololo tulabe ne babakuuma n'obakuuma. Kati naye yabalabisizza. Omanyi abo abaana gwe batwalanga ab'okuzannya naye bakulabisa mu bintu bingi. Lewis Lubongoya Bakyagulanyi balabisiza government. Kati olowooza nga bataddewo omwana akwata kamera wiiki eno yo tenaba nakuggwako leero si lwakuna. Tuyinza okutuuka ku Sande nga tewaliwo mukolo mulala. Mikolo gibaawo mingi. Kati bateekewo omwana wa kamera. Kati kitegeeza omukolo okugenda otegekebwa enkya baba bamaze okuzimba kubanga okuzimba ebizimbibwa biri babbali. Kololaawo mpitawo nnyo almost buli lunaku. Era olaba ebizimbibwa nti biri ku mabbali eno balinga abazimba n'ekikomera. So n'olwekyo nze ndowooza nti eggwanga lino omanyi batandika mpolampola tugaana Freedom Square oba Constitutional Square. Naye nga square yali badde nnungi. Lumu minister wa local government yali Kabwejere professor n'agitunda n'ogitunda
yajuguza omwami basajja balaba ne bamugamba nti tosobola kutunda Constitutional Square n'agamba akakiiko ka Parliament nti sitwagitunze wano kungulu twagitunza agenda kuzimba wansi waayo kakati naye nze njagala nnyo eggwanga lino so Nuupu erabisizza government ministry ya ebalabisizza kubanga ebalaze kiringa omuntu ng'amanyi bulungi nti tomwagala naye ng'ogenda kuwa speech mu audience nga mwali oba wakagenda ku katuuti n'akukongoola bw'ati n'akukongoola kati gwe n'oyogerera ku muzindaalo nti bunze bwe mba ntandika okwogera saagala minyana mpisi kuneemolerako kakati aba akulabisizza ensi yonna temulabye gwe wekka mulabye naye ate ensi yonna gwe kutegedde so n'olwekyo kyebakoze kubanga yo kati egenda kutambuza ebbaluwa egimma kubanga kyeyagala njagala okutegeeza omulimu gw'oludda oluvuganya si kwogera birungi gavumenti byekoze kyova olaba era ffe abali ku ludda oluvuganya ebiseera ebimu aboogera gavumenti byekoze ebirungi bagamba oyo mbidde tumwegendereze because honorable ekisaawe ekyo ekimu tulaba NRM mukyala Namyalo bw'ayita abantu be bakuŋŋaaniraawo baminisita ba Mwami Museveni we bayita abantu n'abavubuka n'abageto n'abaki awo we babeera lwaki bwe kituuka ku bavuganya nga balina activity etalina bulabe bwonna nti bajje bakubaawo olukuŋŋaana gavumenti evaayo n'amaanyi gonna n'ebalemesa naye nga bananyini ground eyo abagikolako bagiyitaani ani awandiise ye permanent secretary wa ministry ya defense and veteran affairs kakati veteran be baani mwalwanira ki veteran mwalwanira ki nga abantu abavuganya gavumenti tebakkirizibwa kulinnya ku ttaka lya gavumenti balwanira ki babattira ki batugamba bagenda kukyusa mbeera embi eyaliwo kakati gwe bakubuuza embeera eyaliwo luli ne kakati eriwo golooza nti nkyukakyuka olaga eriwa at least kwaka akasonga kokka ebisigadde tusobola obyogerako biri wide naye akakasonga kokka kagenda ne kakulabisa ne katta byonna kiringa kuddira kidomola ky'amatago amataga amaanyi n'oyiwamu akajiiko kamu akamafuta noganta akali kamu just gavumenti yeeyanise oyiyemu akajiiko k'amafuta mu mata kimala eno ye program kigambo ku kigambo buli lwakuna ssaawa emu paka ssaawa 3 ez'ekiro katubanjulire programu empya kigambo ku kigambo ku Radio 4 ne Radio 7 nze Adam message mpe ku 0756 njagala kuwumulamu kati nnyo bati nga sinaba ono Kenya embeera yazzeemu okusajjuka twajja wano temera najjo twagikonyeko very briefly naye abakulu bakyalemedde kubaagala Ruto out kyo basibye mu kwekalakasa mbadde ndabe kiwandikonako olwaleero nga police ega nti mu Nairobi yonna Central Business District enkuŋŋaana tuze rather kwekalakasa tukugobyemu omanyi kakati waliwo ffe bannamateeka tulina bayita template mu practice yaffe nti olwaleero mwami kungu bw'oba ogula ettaka ku Mukwano Industries n'enkuba endagaano nga looye etunda oba egula kakati bwe wajjayo senkeezi nga naye ayina ettaka lyayagala okugula ku Musoke oba ku Halerimana kati sitera nnyo okuddamu kulowooza kuba bigambo bipya nkozesa template eri gye nakozesa nenkyusa bukyusa yali plot 10 wanebeera plot 2 oba kitegeera naye kakati mwami Ruto atandise okozesa template efaanaganako neya Uganda akyusa Justinsi awabadde Kampala n'ateekawo Nairobi awabadde Uganda n'ateekawo Kenya kubanga ne Uganda bwetu bwe yakikola abampuliriza era n'abatulaba muyina okutegeera nti kati okubeera omukulembeze mu Kampala site oyina okubanga omaze okukkaanya n'abatukulembera titogenda kutegeka kwekalakasa w'okulembera you're making a very serious nze ebyange bwento bwe mbikola ate nsobola okubiwa obujulizi kati okukulembera mu Kampala wano oyina okubanga okoze endagaano empandiike oba etali mpandiike
titugenda kutegeka kwekalakaasa wano w'okulembera mu Kampala. Meaning bw'obanga oli oyagala bwa Lord Mayor, oyagala bubaka bwa Parliament. Era toyina gw'ogenda kulaba ng'ateekateeka nti nga 22 tugenda kwekalakaasa. Okutuuka ku campaign n'okulayira okuddako tojja biraba. So n'olwekyo eyo template eri mu kukozesebwa kati egenda kutuuka ekiseera eyingire Kenya biba tebikyuse. Kubanga Mwami Ruto yakitegedde kigenze kitabuka. Abaana bano njagala okutegeeza wabeerawo kati ekitundu ky'omanya nti ekyo balina ono kumulonda 99 ku 100. Okugeza bw'olaba president w'eggwanga gy'asibuka katugeze gy'ava erwakitula. Akalulu akobwa president n'obuwagizi obubeerayo eri bakusekerera ng'oyogera ku bintu ebirala. Bajja ne baseka n'okuseka. Nze njaga kutegeeza twawerekerako Dr. Semogere ng'akuba campaign edda. Kakati wajjawo abantu kulaleyo abantu nga 2 naye nga nabo bazze baseka busesi ng'ayogera ebigambo wati nebiseka nebikwata ne ku matu ebirala ne kijja n'ettafaali ly'okutuulako ne kituulako naye nga buli eyajja yali akutta omuggo ng'alina n'ekikoofiira. So n'olwekyo eyo gy'osuubira nti abantu balina nakusekerera akwesimbyeko bwe batuuka ekiseera kati nga bwolaba balingo ne batuuka ekiseera gavana ng'alina kweggaliramu obutamuwamba nga batabuse nabo nga bagamba Ruto must go. Kibanga abatuuliriza okugamba erwakitulo okugamba nti Museveni agende akusekera busekereza. Kakati kitegeeza nti biba bikyuse. Omusajja yagenze okuzuukuka nga buli kimu kifudde. Newuwe yennyini. You must go. Nga nabo bagamba you must go. Omusajja gwabadde ateeseganya naye kubanga ekitiibwa Obasanjo. Oh, okay. Obasanjo yali yakola enteekateeka ezitabaganya Raila Odinga ne Mwami Ruto. Era mu nteekateeka ezo mwe mwali muvudde ebya Raila okubeera nga atambula ne Ruto banoonya onagende kuba chairman wa African Union era nakati abadde ayogera ebya dialogue naye abaana baamulabudde Raila nageza okuleka sebo sigwa tuogerera kati babadde baleese ekizibu mu Kenya nti babadde bagenda kuddira bannabyabufuzi be balangiridde nti be ba political dinosaurs nga babajjeeko obuwagizi nga abaana babusigazza naye nga bamunoonyeza wabbuwa kwabo tebanatuuka kwekulembera. So n'olwekyo nadduka emisinde n'akomawo Azimio yonna gye yali akulembera nga nayo kati tekyali wamu ku byabadde ayogera ebya dialogue. Kalonzo agamba nti tanatwebuzaako ng'ekibiina kati ate nga ne Ruto ba alayibe nga bawetangirwa ne baani nabo nga basirise bagamba ku bya dialogue naffe tetukutegeera. Kakati njagala okutegeeza Mwami Ruto ali mu kaseera kazibu atambulira ddala nga bwolaba wa bodaboda tosobola kulaba wa bodaboda n'otegeera walaga kubanga buli wamu asobola nadda gyava kati n'olwekyo Mwami Ruto naye bw'atyo bw'ali kati tamanyi kiddako ali mu luguudo full time bodaboda egyolaba etambula ebbanga lyamala nga akola tannaddaka era alimala avuga kakati Rwanda President Paul Kagame nate yazzeemu okuwangula ekisanja ekyokuna nalabye President Museveni eky'emyaka 5 nalabye President Museveni nga y'omu ku bakulembeze mu nsi yonna abaamunyozaayozezza. First or to begin with, was this a shock to you? Did you expect it? Yes. Lwaki mbadde nkisuubira era kibadde kibeerawo kubanga okuva 2008 2010 2017 ebyo ebisanja byabeeranga bya myaka 7 byonna yafuniranga mu 98 kati eno 2024 okufuna 99 ekyo kibadde kyangu okusinziira ne ku byazaakola buli lwaweebwa ekisanja n'okusinziira ku bizibu bya Rwanda. Lwaki era nze nina gye nabaddeyo ku mikutu egimu nabadde ne baprofesa ne senior legislators moderator n'agamba nti bannange president wa Rwanda afunye obululu ebitundu 9 ku buli 100 baasese n'okuseka kabaka akijja kitya
kiva kuki kati bw'oba oyagala okutegeera ekintu kino oyina okutegeera ekisooka ebyafaayo bya Rwanda ebitonotono ne bw'otagenda wala nnyo osobola okutandikira ku 94 kubanga bana Africa tebaagala nnyo okusoma nnyo naye otandikira ku mwaka ogw'94 okutuuka kati ekyokubiri n'otunuulira enkulembera ya Rwanda beekulembera batya ekyokusatu osobola okutunuulira amawanga agabeetoolodde mulimu agabafaanana demographically kati nga bw'olaba Burundi nti abantu ebika ebiri e Burundi bye biri ne Rwanda bakoze mistake ki oba beekulembedde batya mistake ki ze bakoze yo Rwanda n'etazikola era kyekivuddemu era bali ze bakoze ze batuusizaawa amawanga amalala ageetoolodde geeyisa gatya towards Rwanda era galeeta kutya ki eri Rwanda naye ate gavumenti ebikutte etya era ddala bw'obeera mu Rwanda waliyo okutya ekisembayo the whole world etunuulira etya Rwanda egiraba etya kakati bw'omala okulaba ebintu ebyo kikuyamba okutegeera nti ekyamazima kisoboka bulungi nnyo tugenda kimu ku kimu tulabe ku region tulabe ku nsi engeri gye tunulidde Rwanda tandikire ku regional relations one. Rwanda has issues with Burundi has issues with DR Congo. The other day had issues with Uganda until recently. Regional politics are playing atya kuangula kwa Kagame. Kakati President Kagame aina enkola ye nti talina kyakweka bw'aba akolagana n'ensi endala oba ng'akolagana n'abantu be mu nsi ye. Ffe wano mu Uganda twagenda okutegeera nti waliwo obuzibu wakati wa Uganda ne Rwanda nga bali mu bukolako naye nga tewali mukulembeza akkirizibwa kubyogerako era nze ebbanga lye nabyogerangako ng'ogyeko okubeera nti CMI yampitako emirundi ng'ebiri naye ng'abantu balowoleza ddala nti ngenda kufa naye nali mbyogerako kubanga nali mubaka owa East African Community nga community eyo ebiseera ebyo erimu ensi 6 so n'olwekyo kyali kinkwatako nze amanyi obulungi nti waliwo endagaano wakati w'amawanga gonna okusuubulagana n'ensala ezigule nga kiba oyina okusoma n'okutegeera lwaki kuliko ensala enzigale so nali nina obyogera endagaano nga ziri mu kuteesebwako endala East African Community Defense Pact twalina joint protocol on peace and security East African Community twina kakati ng'ebyo byonna bwe bibawo ebiri nze obeera olina okumbuulira lwaki waliwo ate okuddira nti omuntu ne bakukwata ng'omusango ogenda okuwoza oli wa ggwanga lya Rwanda oba toli kakati kijja kitya ng'ate olina visa ekubeeza wano passport wagijjiddeko so ebyo nalina okubinoonyerezaako n'olwekyo ntubyogerako so omukulembeze wa Rwanda olw'okuba nti yabeeranga ne polisi ey'okubyogera ate twabitegeereranga Rwanda ebigenda maaso wano be twasinganga okutegeera ng'ebitongole bikuumaddembe bikwata abantu lumu byafulumyako n'alipoota nti bikutta abantu 72 mu church nti basipaayi era jjukira najja wano nenkugamba nti ze neewuunya nnyo neŋŋamba naye kakati ebitongole byaffe nabyo byagala kufuuka ki basipaayi 74 bakuŋŋaanira ki bagenda kukola political party oba kwegamba baatuka ekiseera nga na buli muntu ayogera olulimi olunyarwanda olabibwanga ayina omusango gozizza era nga bakwata ne batandika kunoonyereza musango ki nga bakukutte naye ne batandika okunoonya omusango naye ng'ebitongole ekigendererwa kyalinga kyakuleetawo mbeera eyo byo byongera okufuna bajeti kyova olaba bwe byazuuka pulezidenti w'eggwanga yagoba buli kiisi eyaleeta ebintu ebyo so n'olwekyo eyo polisi emuyambye nnyo okwetereeza okunyonyolanga abantu anyonyola abantu ate n'atandika okukola ku kintu ate n'annyonnyola naawe ayagala okutabuka naye kubanga tujjukira nti mu bimu ku byakolebwa mwabeerangamu ne interministerial committee twafuna gundi
committee ya minister ba internal ba foreign affairs omuntu alabira ne Olivier Nduhungirehe ngali wano ne bajja mu extradition agreement ne bakola ki ebyo benna bwe bitakola kubanga byali ekyamazima nga biri misdirected babeerako ne meeting ya Rwanda process Rwanda abatuulirize etali Rwanda Angola ne babeeranga nga basisinkana ne babeera ne envoys abenjawulo abagende wa president wa Rwanda ne bakomawo ne balipotinga naye General MK ye envoy ya succeedinga n'abikola ne bitandika okukola ng'aleetera ddala direct information nga etuuka mu bakulembeze bombi ne babimalawo. So that degree of and level of diplomacy eraga abantu be nti asobola okukola ku bizibu by'eggwanga lyabwe ng'abikolako openly era nga bivaamu ebibala byabayagala. Ekyokubiri kati bw'otunulira DRC nti singa kubanga DRC ebadde yina enkola yaayo bambi ng'egezesa n'ebyokulwanyisa waliwo na lumu ennyonyi yagwa ey'amagye n'egenda ate egwa e Rwanda naye ne bagikkiriza n'ebuuka n'egenda kugamba nga bali mu byakuzannyisa. President wa DRC ng'agambira ddala butereevu nti ffe tugenda kulumba eggwanga lya Rwanda. Ekyo nno by the way mu diplomacy kyewuunyisa kuba tikikoleka. Ebeera declaration of war. Kakati eyo tokikola nga tolina kigenderako oba kye bayita contingent measures. Olina okubanga otadde amagye ku nsalo yo. Naye ye yennyini talina n'amakubo gatuuka ku nsalo ez'enjawulo okuva mu Kinshasa naye agamba ntugenda kulwana agamu naffe ffe tugabazimbira wano kati. So n'olwekyo ebyo byonna bigenda bikolebwako abantu abamu baasooka kulowooza nti ddala kituufu Rwanda eri mu kulwanyisa DRC okutuuka ate bwe batandise okulangirira nti ne Uganda ate maga nti na America namwe situbategeera kakati ne bakitegeera nti omukulu oyo wa DRC ayina obunafu bwe. Nakugamba wano bwe najja waliwo ekiseera kye yalowooza nti olutalo lunyinyitidde nnyo n'akola reshuffle mu majege ne deployments n'addira omwami Kisembo n'amulonda naga nti kati gwe genda otegeraawo ku northern equator kubanga abasajja bwe bayitiraawo nkukuzizza era genda ne bamubuulira nti president ono gwoyogerako yafa emyaka 10 emabega kakati ekyo kikulaga incompetence tyokubeera nga amagye is not in touch. Amagye ga Congo ago golaba gafuna $1 billion per year. Naye amagye galimu ebitundu bisatu. Amagye tegayina kye gasobola kukola. Amagye gayazika bweyazisa ate Interahamwe ezadduka e Rwanda nga mercenary forces mbokubalumbira aba M23 ate n'okutabangula kabira endala eziri mu kulwana mu Congo kubanga balina amawanga gasukka 15. So kakati government bwe bangi isobola okukola ebintu ng'ebyo kitegeeza amaanyi erina matono naye wakati awo wonna bw'obeera ne president nga ow'eggwanga ettono ng'ate lisobola okukola ebinene osobola omwesiga. Wano juzi Mozambique baali yali ewedde president agenda kyali kaweddemu naye bwe yeekubira enduulu mu Sadaka n'etandika okukola ne bagamba nti kati papula zikyabulako stamp akati stamp ya secretary eyo yagenzeeko akati tukyanoonya agenda okwekubirako omulanga ewa munne President Paul Kagame ate nga yetali mu Sadaka n'amugamba nti naye ffe nga intelligence etulaga nti mu wiiki 2 oyinza okuba ogenze era ye yayamba najja flashing out abayeekera abali bagenda yasindika gage. So interventions ez'enjawulo zaakoze mu kutereza emirembe gy'amawanga gakolagana nago. Bw'ogenda kati Central African Republic buli ayagala yafuga nekkonyi yennyini yabeerako ng'ate yafuga Central Africa naye nga tebakyogera mu world order. Konyi ono yadduka wano n'aba ng'ate yakuuma president we Central African Republic. Naye kakati polisi ya Rwanda yekuumayo. So n'olwekyo kikulaga nti ye ng'omuntu regional naye agezezaako okukola. Kakati kiteekawo abantu b'okuguma nti obanga asobola okukuuma ziri ensi kitegeeza naffe asobola otukuuma ku bizibu bye tukola ki bye tulina. Era obuwagizi obusinga abufuna olw'okuba nti obwesige abantu babumwinamu. That is ku external threats. That is external about threats. Munda mu ggwanga. Kakati munda
osooka n'otunuulira n'ogamba Rwanda yali ki okuva mu 94 okumala emyaka nga 3 Rwanda ebadde ejjukirwa ng'ekisinga okugijjukirwako kyekitta abantu ekyakolebwa ku Batuusi oba genocide against the Tutsi mu 94 kakati olwaleero y'emu ku fastest growing economies mu nsi yonna ensi abatuuliriza emu kuzisinga akafubutuko ak'omulembe mu nsi yonna mu kwekulaakulanya ekyo kimu kikulaga nti ensi ekulemberwa mu ngeri entuufu ekyokubiri kati olwaleero bw'ogamba nti oyagala kale kuteekayo bya ku investinga mu Rwanda katugeze oyagala kugulawo kampuni essaawa 24 obeera ofunye certificate of incorporation eya kampuni yo osobola okufuna ekyapa ky'ettaka ng'oliguze ng'okifuna online byonna bisoboka bulungi Rwanda kakati waliwo ebintu ebisinga okukaluba mu nsi endala ng'ate bye bisinga okugonda wali ekyo kimu ekyokubiri ekitta bantu ekyo kyolaba kyalina ebintu bingi by'okitunulamu ekisooka gw'omanyi nti kyabeerawo nga ensi yonna teyina kooti esobola kukwata bamenyi b'amateeka abo abatta abantu mu nsi yonna omwaka 1994 era ensi yonna yateekawo buteesi gye bayita International Criminal Tribunal for Rwanda specifically kukwata abasiba abantu abo genociders abo ne bamala ebbanga lyabwe lyonna naye baawozesa emisango 9 mu egyo mu 3 gyokka naye obukulembeze bwa Rwanda bwo ne bugamba nti tulina okuteekawo ffe gye twandiise home grown court system oba enkola ey'okuwozesa eyaffe obwebange tulina ogiteekawo era ne bateekawo ze bayita gajacha courts ziwozesa gukusinga ogusinga weetonda bakutabaganya ebyo byonna nga bisoboka abane bakuwa ekibonerezo era baawozesa emisango 1,000,000 mu emitwalo 2 njagala okukitegeere nti eri International Criminal Tribunal for Rwanda baakozesa sente empitirivu ababitiibwa abazungu abakiye ebyuma motoka nga ziyita mu Tanzania nga era ng'omuntu nti nze ngumanyi nze nkola wali mu ICTR abantu bawozesa baatema abantu naye ye yeeyagala ajoge ebbala yonna agigulira omwenge kuba mwakola wali kati bo byafuuka mirimu naye bano baakola ekintu kyabwe ne kiggwa n'atabaganya ensi bw'obanga oyina ensi mwami Kungu ng'ensi eyo erimu ekika ky'abantu abamu baali baminisita abamu bakyala b'abaminisita abamu basuubuzi abamu bakyala b'abasuubuzi abamu bameidi ab'abasuubuzi abalala basomesa abalala bannaddiini abali ow'emyoyo abalala naye ng'ebika ebyo abantu abo bonna bo balina ekintu kye baali beerowoozaako gavumenti eyaliwo kye yateekawo nga beeyita nti bahutu oba kitegeera abantu abo abaali basaasaanye mu maka g'abantu ab'enjawulo nga ggwe owangadde ne mukyala wo muzadde abaana nga 10 mukyala wo ye gwe weeyita muhutu katugeze oba yeeyita omuhutu gwe oli mutuusi mukyala wo n'azuukuka omulundi gumu nga tewali kibanyiizizza n'akutema mubadde ne kameidi nga keeyita kahutu buli gwe tobimanyi gwe abadde kekakuweereza n'abasajja babadde mu fakitole zo be bakola buli omu n'akwata ejjambiya ne bakunoonya n'abaana bo bonna ne muddukira ne mu kyaki kubanga kyaki ebadde nnungi yali Catholic Church ebiseera ebisinga kyovulaba eri obukatuliki sibabitwala nnyo nga nsonga nkulu kubanga abantu abo bakola mistake nga faaza aggulawo kyaki mwekweka ekitema bantu kitambula ate n'akuba essimu nti mujje wano baweze bangi ne bajja ne babatema ensi ebaddemu ebintu bwe bityo olina ogitunuulira bw'oba oyagala kubanga
tewali ayinza kugamba nti bikeera omulundi gumu ne bivaawo obuvi, because it became an ideology. Kati bwe tugamba abantu nti genocide is an ideology, abantu abamu tebakitegeera. It was not an event. Bakikolera ddala nga ideology. Ngando kugamba oba ideology nzikiganda was internalize money. Naye ekintu kyobeeraawo nga naturally kizibu okusanga ng'omusajja afuuka nga asitamye. Era ye yesimba bwesimbi. Oba kitegeera. Kakati omukulembeze okukulembera eggwanga, abantu abaali beeyita ebintu ebyo ne babivaako ne baba nga basobola okumulonda, oteekeddwa okuba n'enteekateeka ey'amaanyi gy'otadde mu ggwanga ereeta consensus. Kakati kanjibabuulira ereeta enkwatagana n'okussa ekimu. Baakola ssemateeka. Kati bw'okebera ssemateeka waabwe akawaayiro namba 10, ndi mu kunnyonnyola abantu ababadde baseka lwaki afuna 99. Akawaayiro namba 10 kagamba nti ffe mugamu ku masiga oba mu nkola ze bayita directive principles of state policy, enkola ya wano, enkola ya kuno ey'ekikulembeze ekulembeze ekintu ekyo power sharing, kugabana buki buyinza, si kugamba nti ffe tuwangudde bali bawedde. Kugabana buyinza. Kawaayiro namba 10 mu ssemateeka. Kati akawaayiro namba 62 mu ssemateeka waabwe ke kateekesa mu nkola eno principle ey'okugabana obuyinza. Yes, kagamba katya. Amasiga ga gavumenti gabeera meka? 3. Wabeerawo eri executive, eri kulembera president, ne wabeerawo legislature oba essetteeserezo kulemberwa gwe bayita speaker. Kakati ne wabeerawo judiciary, eyo ye kulembera chief justice. Naye etteeka eryo ligamba nti president ne speaker wa parliament tebava mu kibiina kimu, tebakkirizibwa kuva mu kibiina kimu. President ne speaker wa parliament okusinza ku ssemateeka waabwe temuyina kuva mu kibiina ki. Kawaayiro namba mmeka? 62. So meaning President Paul Kagame bw'aba ava mu RPF Nkotanyi, yes, taleeta speaker. Speaker wa parliament alina kuva mu kibiina ekimuvuganya. Kakati ekyo nno kintu kizibu nnyo, naye kigenda okuggwa okuteeka mu nkola ng'ekyamazima mmwe be musekerera aba 1% ate bo bali mu ngoma bakuba kuba bawangudde obwa speaker. Ekyo kimu katono nnyo nga tunagenda ku kyakubiri. Kitegeeza bw'okiza wano mu Uganda ti Mwami Museveni wa NRM awangudde singa tubadde Rwanda. Mwami Museveni awangula n'afuuka president. Yes. Kati akulira olukiiko lw'eggwanga olukulu n'aba ava mu talina kuba anita Mungo wa NRM, either ava mu National Unity Platform oba FDC oba DP, yes, oba ekibiina ekirala ekivuganya. Kakati olaba that degree of consensus, entabaganda eyo esookerwako nkambwe nnyo, tetuukirizika ate teyina template, tewali nti no yabikopye wano. Ye akebera field munnalwanda n'akola ssemateeka mu kulembeze waabwe n'agikkiririzaamu esobola okubataasa ebizibu byabwe ne baalimu. Ekyo kimu. Ekyokubiri, singa ekibiina kisangibwa nga kirina ebitundu ebisukka 5 ku buli 100 mu palamenti ekyababaka, ekibiina kimu ekyo ekibiina tekikkirizibwa kusussa bitundu 5 ku buli 100 mu kabineti. Ne mu cabinet beramba abebibiina ebirala. Kati ekyamazima mu ntegeere entuufu njagala abatuuza mu kitegeere nti president abeera awangudde ate akola n'opposition mu cabinet nga ye majority. Rwanda bwe kiri akawaayiro 6 mwezi, naye abantu baffe bano tebabibasomesa, tebabibabuulira. For example kisanja kino Mwami Kagame kyali mu kumalako general ba minister babadde akola nabo mu cabinet abasinga tebava ku mu kibiina kye, si ba kibiina kye, lwakuba nti akkirizibwa n'okulonda abatali mu bibiina, naye nga tebabeera ba kibiina kye. Tasobola kubeera na majority. That's beautiful. Kakati kitegeeza obanga president awangudde ekyamazima ye yekka ajaganya, naye ojja kuyita ku buli kyalo ekibaddemu opposition nga ate nakyo kikuba ngoma nti wali mu butawangula
either oba president kiina bye kiwangudde fe tukubiriza parliament speaker avudde waffe oba mu cabinet fe tusinza mba minister abangi era kakati bano be basekerera bano abafunye 1% bo bali mu golola masuuti ebirala bye bagenda okuwangula for example Habineza owa is it Green Democratic Party kati bagolola masuuti kakati kitegeeza nti okulonda nga kuwedde kizibu okusanga wabeekalakaasa nti bakola wokotuwaaka kuba buli muntu ayina kyawangudde. What happens? That's very good. Bwe mugenda mu kalulu teri akottokera busa nga kawedde buli omu ovaayo n'ekikapu kyo mu nsawo buli omu abeera wangudde era ebidaala musobola n'obisimba nga mugenda bugenzi mu kalulu kubanga mukyusa bukyusa tayito wali nti twali tugenda kujaganya ku kyaba president katujaganya ku speaker katujaganye ku minister gundi kitegeeza bye muyita democracy bo babiyita good governance. Kakati mu Africa wano. That's very good. You actually bino byoyogira abantu abasinga tebabimanyi because buli omaga 99% nibasika tekisoboka zigambe nabadde ne ba professor nga basika. Well, nalabi Habineza kenyini nalabi Mpaimana bonna bakkiriza defeat we've conceded sebe watu wangu de kumbe bayine ekinene bayina bye balengera era bye bagenda ofuga. So that degree of consensus eri generated e Rwanda kola kye bayita the political question is solved si kye kikulu oba kitegeera kati ssemateeka wa Rwanda ye ya solvinga the political question si kye tekikyali kikulu eri tekyali nsonga nkulu ani akulembera. In fact bana abaseka nti awangudde 99 bategeere nti kisoboka n'okufuna 100 kiba kisoboka n'obutabaaga mwesimbyeko kuba tebiina makulu amakulu bayina we bagajja. I love that. Ensonga enkulu results. Thank you. Rwanda to them is meaningless. Tekaina makulu kubanga awangudde n'awanguddwa bonna bakola embaga. Gwe kimanyi nti buli polling station ya Rwanda ebeera nga bolaba niigina waawano nga kuliko ebanga patenga n'okutimba batimbye waliwo okutimba ennyimba ez'eggwanga zitambula ez'eddiini zitambula buli muntu atambula mu ssanyu n'agenda n'akuba akaluluke n'addayo because si byakulega nkya ebyo tibibeerayo eri. So n'olwekyo njagala nnyo abantu baffe abatuwuliriza tuyige okwegomba tuyige okutegeera ebintu tusobola obikozesa ate ne tutereeza eggwanga lyaffe. Okay, kale ayina kyobuuza ateesa ayina kyawabula message ntire ku 0756 02505 amanya go ne gyosinzidde togerabira. So doctor then chechiddako Rwanda ogirabawa now under Paul Kagame bino byogedde kwakaziza nti bano bagenda kukolaganira wamu kusinza kusemateeka waabwe. Where do you see Rwanda ng'eggwanga but also in the region? Tuyina kye tubayigirako ng'amawanga agasigadde. Yes, ekisooka campaign oluggwa politics e Rwanda aba awedde. Kakati wane waffe olw'okuba awangula abeera omu era bw'amala okuwangula ye yekka y'alina ebirowoozo ku nfuga y'eggwanga. Emyaka 5 agimala yakulembera yajooga yakola ki kakati n'abalala emyaka 5 bagimala banoonya bukulembeze obwo. So eggwanga lisigala mu campaign mood emyaka 5 ng'okulonda kuwedde. Why? Kubanga waliwo ataafunye bululu kati bwanoonya okufuna naye Rwanda kati ebyokulonda biba biwedde. Waliwo olunaku lwa inauguration ebyo biggwa nga biwedde kasaba nalangirira nga 27 byonna ne biggwa. Wajja kuba tewakyaliyo kirala kati awo ate service delivery kyekibeera ekikulu. Bo target yaabwe middle income status bagiyingira 2035. Naye nno bo ebiwandiiko mu byenfuna bibeera ddala nga ne mu byenfuna bye biriwo. Senga ffe wano wano waliwo ko ebibeera ng'olaba ng'ebyobufuzi. Ne bagamba nti aba ne bitandike buli muntu ajje engoma akube obwavu buwedde mu ggwanga.
naye ng'eriyo abantu ebitundu nga 40 ku buli 100 ng'amala omwaka nga tafunye sente enkalu n'emu. Abantu abawa omusolo batono nnyo ate bwe bateekako omusolo bokka. Kakati ate njagala okutegeeza nti okusolooza omusolo omungi si kyekireeta development oba growth. Investment yereeta growth. Siga nsimbi. Kakati ate kakati bo omanyi nti omuntu okuzaalibwa kubanga balina National Health Care System nti omuntu okubeera obubeezi nga oyina endagamuntu y'e Rwanda bw'olwala oyingira buyingizi mu ddwaliro ne bakujjanjaba. Kitegeeza nti omuntu osobola n'okukola pate nga mu America bw'osanga nga Munnayuganda ajaganya nti afunye obutuuze oba e Bungereza. Kakati wali omuntu okubanga afunye obutuuze oyinza n'okukola embaga kubanga kitegeeza oli mulamu. Ojja kubeera mulamu ebbanga lyonna. Yes. So bayina belief. E Rwanda bw'olwala okola ki? Okozesa ndagamuntu yo n'ogenda ne bakujjanjaba nga tolina ssente n'oddeeka. Insurance ne zisasula gavumenti n'eteekayo. Buli muntu kino si kyabagagga bokka. Ffe wano abagagga yabeera ne insurance. Kakati kitegeeza nti eggwanga abantu bwe batandika okuba nga balaba ebintu ebyo olwa gavumenti ekulembera batandika okumanya nti government works for us. Kakati gavumenti etukolera tetuliwo ku lwaffe eka naye wano kakati juzi abajenizi jjukira bwe babadde boogera nga bagamba nti when they are taxing us they are giving us examples of Singapore. When we ask for roads, they give us examples of Uganda and South Sudan. Kakati kitegeeza baagala kutukozesa nga byakulabirako ebyabalemeddwa okukola ekintu. Abaana b'e Kenya batuliza bagamba nti mutujjako omusolo mungi nga mutugamba Singapore bwete bwe yakola gundi bwe yakola naye bwe tubabuuza enguudo mutugamba nti tusingako ku Uganda ne South Sudan. Kakati tetwagala mbeera eyo ate bino ebintu tubyogera si lwa ssanyu kubanga lino ly'eggwanga lyaffe. Rwanda si ly'eggwanga lyaffe. Naye tuyina obyogera abantu bategeere nti bituluma bino kolebwako. In fact oyogera ne ku nguudo n'ozijjukiza the other day when nali engoma eyo mu Nakaseke. Yes. Abantu nga nti tuyambeko oyongere otuse eddoboozi lyaffe oluguudo oluva Butalango ogenda mpaka Wachato okutuukira ddala engoma. Katuli bubi twogedde oluguudo baalusoma mu budget emirundi nga 10 emabega terukolebwako. Oluguudo olubalusomera ddala okugendera ddala kuva Butalango Wachato genda ngoma oyitemu ogende mpaka Kijunjubwa paka Masindi. Ekkubo liri awo fu bi nayitayo nga avuga akamotoka natuuka wano nga n'okumala mugaje nakwendala 3 kubo fu. Naye kakati Rwanda eyina road connectivity ku buli nsalo. Okwata n'otambula n'ovuga paka Ngoma nga tobuuse Kinnya. N'ovuga n'oveera Kigali n'oyingira paka Rubavu ngera tobuuse Kinnya. Enguudo ezimu ziyitira ddala ku busozi waggulu nga ffe wano kitwalira sente empitirivu okuzimba oluguudo ne luggwa. N'otambula n'ogenda e Gatuna n'otuuka e Katuna nga tolabye Kinnya. Katojje katono. Doctor, gasina okutama simu. Haba otabaga nti Mwami Kagame astiforinze eddembe lyabo abamuvuganya. Amannya nga Victoria Ngabire gavuddeyo nnyo. The allegations nti amanyi n'okulondoola abamuvuganya gye bali mawanga gye bali ne batuukibwako obuzibu n'ebirala. Bw'oyogera bino byotugambye kati ngo olaga ekifaananyi ekiyitirivu ennyo ku ggwanga lya Rwanda. How about munda mu ggwanga lye? Again, there are others who say n'abali badde bamuvuganya bonna nga Victoria Ngabire kennyini baasibiddwa ebweru ne balemesebwa okwesimbawo mu kalulu ku buntu bwe bayita obuli technicalities. Yes. Kakati ekisookera ddala tosobola kuteekateeka nkola ya kulonda nga tolina tteeka ku bantu kwe balondera n'okuvuganya. Mu nsi yonna wabeerayo electoral rules n'amateeka. Wano e Uganda tulina n'amateeka ku kibiina ky'obufuzi titokkirizibwa kukola kibiina kya bufuzi nga kyesigamye ku ggwanga limu.
oba nga tekimalayo ggwanga lyonna wano tokkirizibwa kakati naye olaba ffe kuba ffe tetufunangako nnyo njawukana yeesigamiziddwa ku mawanga bw'olaba ebyafaayo bya Rwanda nakugambye nti weetaaga kwetegereza because leadership must be an answer to a political question kati bw'otunulira Kigali oba Rwanda n'ogisaako ekitaala n'oteekako ekibuuzo what is the historical political question here tuyinza n'ogiyita political naye ekyaliwo kyamazima kyali criminal genocide teyali bibiina bya bufuzi baali bantu ndowooza wazokisa ndi palokazi abaali bakulembera ne beetekamu ideology nti balina okubaako ne bebatta oba kitegeera kakati naye bakikola batya bakikola nga bakozesa eddembe lye beewadde nga bo era nga gavumenti eyaliko buli muntu eyali agwa mu kiti ekya ideology ekyo baamuwa eddembe ng'omuntu agenda ku leediyo n'alanga abatuwuliriza njagala nnyo musome ku musango ogwa Jean Pierre Kayesu oyo mu genocide mulaba abasajja nga bakabuga mulaba abantu abaali bammeeya mulaba abantu bakola batyo okuleeta ekitta bantu mu Rwanda kugenda ku maleediyo ne bagamba buli mutusi gwolaba ekyo kiwuka tabusi buli gwolaba ogwo musota tema butemi oba kitegeera abantu ne babakumamu omuliro nga ne bw'oba obadde gw'omwana omuweerera asobola omwettira ye yennyini asobola okukwata ejjambiya n'akutemaatema n'akebera nakalabe gobadde oliisa yes gobadde osomesa kyava kuki reckless talk eyo eyajjibwa kati nga bw'olaba reckless talk ekolebwa mwami Tshisekedi n'agamba abavubuka mwena kakati mukwate amajambiya n'emigo mubakube kakati Tshisekedi ye president w'eggwanga DR Congo so kakati ekyo kireese ekitta bantu mu Eastern Congo abaana baabwe ne beekolera ejje erirwanirira abazadde n'abantu omanyi kati abantu b'abantu balooze mu 23 babaluda bakongo naye nga boogera Lunyarwanda n'abamu teboogera Lunyarwanda naye nga gavumenti kati tekyakuuma bantu abaana baabwe be beetendese amajibbo ne batandika okukuuma so n'olwekyo ebyo ebintu tosobola kukkiriza munnabyabufuzi nga byazze okukola kati bayingabire babadde diaspora abadde Bufalansa abadde ludawa ozze bwoti ekigali otandikiddewo okwogera oyagala kuleeta narrative ziri ezaavaako okutema abantu please teri mukulembeza asobola kukkiriza ekyo tosobola kuzza ggwanga bantu baffe kubanga gw'oli ku kyejo oli mu fulolikisaamu participation mu politics oyogera bino nabiri ebyo amateeka tegabikkiriza osanze tewakyaliwo muntu asosolwa osanze tewakyaliwo muntu asongebwamu lunwe abantu bagamba never again tituliddayo eri abantu bonna buli omu alowooza biddako tosobola kubazaayo gye byali so n'olwekyo naye olw'okuba nti abantu abo bali lawudi nnyo babeereyo ne boogera ebintu bingi kakati ate babeera nnyo mu diaspora abamu abadduka ekyamazima abadduka abasinga babeera nnyo mu diaspora naye abamu batandise okwewaayo boogera ebigambo mwami kungu gwokimanyi nti President Kagame eri abamu abamulwanyisa nga bagamba munnayuganda yajja wano n'atuwamba ate President wa Uganda lwe yagenda ekyogamu ekigali mu kyogamu ye ne bagamba abaana babano tebayogera ku social media nti omukulu agenze waabwe azeeyo avudde nabira ku social media muwana ali mu diaspora kati ebyo kale ebyo yogera naye waliwo edebate zetutakkiriza ezizzaayo abantu mu kwetemamu oba mu division era yali yaleetebwa ey'ekiralu tending towards genocide ideology Dr. Tubaliriza ayogera mu biseera okutuukira ddala mu mwaka ogwa59 wabanga wabi era ne baddukayo kati abaddukayo mu 94 baali bakoze ebikolobero
ebyekitta bantu era nga ebitongole bikuuma ddembe ebitongole biwozesa nga bibanoonya ng'abakulembeze ab'ekitta bantu bebayita enterahamwe so n'olwekyo ndowooza bayogerako naye mwami Waswa Webale n'abalala Medi n'abalala batwebazizza okusomesa ku nsonga ebadde temanyiddwa yadde n'akamu si kyangu eno ensonga ekyamazima ebadde temanyiddwa era ne bakakensa bangi bwe bawulira 99 baba badde bakikozesa kulaga nti oba oli awo bagaana abantu okwesimbawo bakola ki kyavaafuna ezo naye ndowooza nkibabuulidde ne mutegeera waliwo omwami ow'enakasongola oyo n'omwami omulala abaabuuzizza ow'enakasongola saategedde kyayagala bayina endangamuntu bayina ali enguze ekyenguzi nja kyogerako ngamaliriza kakati ekyenguzi simanyi oba eriyo ensi omutali nguzi naye Rwanda eyo giraba kankyogereko nkimale ekyamazima yemu ku nsi ezisingayo ku lukalala lw'ensi ezitalina nguzi eziyina enkola nga mu biwandiiko mweri ne mu practice bagiteekamu eya zero tolerance to corruption lumu nakubulirako wano nayina meeting gye nayina ne minisita omu edda ow'ebyenguudo naye nga ŋŋamba nti baali balina enteekateeka gye bakola ey'okwekyalira wakati wa ministry ey'enguudo eya Rwanda ne ministry ey'enguudo eya Congo DRC naye minisita we DRC yasooka omukyalira n'amugamba nti waayi n'amulaga enguudo ezaali zaakakolebwa kati minisita n'amukuba akamu we Congo nga buzo wa Rwanda nti waayi kuzina enguudo ku luno waliako mmeka waliako ki kuba gwe muzeeri akati ono n'amugamba nti wano nga si kyangu naye bw'obanga oli mugumu asobola okwagala okuva ne mu nsi olw'okulya oyinza ndowooza okulyayo sentimita 2 enewasemba ne sentimita endala ki 2 ez'oluguudo naye wano kizibu so minisita wa Rwanda lumu ate naye n'akyalawa e Congo kakati baba bava ku kisaawe bamukimye minisita n'ayimiriza amamotoka ono yalowooza nti ayimiriza aveemu agenda afuuyiseeko bantu abakulu ebizibu bibasanga kyova olaba ne president mu konvoyi ye mulimu kabuyonjo gyatambula nayo kakati bwe yavaamu ate n'amuyita teweefuluma ojje era gamo nampita ludda wampita ndaba waliwo ekisiko aŋŋamba ki era bwe yamuyita n'amufulumya n'amulengeza ekisiko kyonna paka eri n'amugamba nti nze nalya luno oluguudo lwali lulina kuyita wano kakati ng'owe Congo yali oluguudo lulamba ono yakugamba nti wano tosobola e Rwanda ensonga ey'okubiri waliwo minisita omu ow'ebyamakolero buli lunaku lwe yatuulanga mu kabineti ng'abuulira pulezidenti owa Rwanda amugamba nti lwaki tofuna olunaku n'ojolambula ekkolero lino erikola granite lyamaanyi nnyo gyolirambule nga pulezidenti amugamba nti tujja kubyogerako wiiki eddako era n'addamu ekintu kyekimu ne wiiki paka omukulembeze bwe yamugamba naye gwe bw'oba oyagala nambule factory lwaki tofuna olunaku lumu ne nambula amakolero gonna lwaki oyagala nambule lino limu kubanga nja ddirambula litandike n'okubba omusolo nga liraga abantu nti lyange n'olwekyo buli kikolwa kibeerenga polisi nga bonna nenzijjukira nti fowaffe wano yawerekerako consignment namba eya Tri-Star Garments nga batandika okugisumbula okugitwala ebweru kakati president w'eggwanga bw'agenda ewantu nga ku airport awerekere consignment gye batunda ng'akabonero akalaga kitegeeza abagenda okukola empapula z'omusolo balina okukola ku sipiidi kuba tabana buki kitegeeza waliwo ne sitampu ezitajja kufuluma naye ate munnakolero oyo jjukira nti eyo ye template gy'ajja okukozesa ng'atunda ebintu mutandika okulowooza so okulwanyisa enguzi kitandikira ddala waggulu okutuuka wansi kadde kaweddeyo dokita